Ebbago lino lyasomebwa eri Palamenti omulundi ogusooka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka 2024. Bw'atyo Sipiika wa Palamenti yalisindika mu kakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku by'amateeka ng'eno ebibiina eby'enjawulo n'ebitongole gye byaweera endowooza zaabyo ku tteeka lino. Administration of Parliament Amendment Bill 2022 be read for the first time. Kati okusinziira ku lukangaga olw'ebyo ebiteesebwako mu Palamenti ku lunaku olw'okuna olwa Ssabbiiti eno, Palamenti egenda kuddamu okuwulira ebbago lino nga lisomebwa omulundi ogwokubiri era likubaganyizibweko ebirowoozo. Nannyini ebbago lino omubaka owa Mityana South Richard Lumu agambye ennongoosereza zino tezitunuulidde babaka mu Palamenti kwerondera ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti kyokka, okwerondera ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti yekka, wabula ggazi ng'era ligendereddwamu okukyusa ebyo ebiwa omwaganya n'obuyinza eri abakulembeze. Ye nga mulimu n'ey'okulonda akulira oludda oluvuganya. Abantu ba Uganda aliwo kye batannaba kutegeera. Akulira oludda oluvuganya gavumenti aba takulira kibiina kye, aba akulira abantu bonna abali ku ludda olukola ki oluvuganya. Kakati ate bo bannayuganda bategeera nti akulira oludda oluvuganya gavumenti y'oyo aba akulira ekibiina kye. Kati oyinza okulonda n'omuntu aba akulira ekibiina kyo wano osobola omulonda, naye ono akulira oludda oluvuganya bonna abakulira oludda oluvuganya abakwatako. Kati njagala kulongoosaamu awo abeere nti buli omu abeera ku sayidi evuganya gavumenti, bino eby'omuntu abakulira bimukwatako. Ono era agamba nti abakuba ennongoosereza zino abeewuunya kubanga zaakuyamba nnyo Palamenti n'eggwanga okutwaliza awamu. Mu lujjudde omuntu amanye nti kati waliwo okulonda, bagenda kulonda akulira oludda oluvuganya bamulonda. Neewuunya nnyo abantu nga bajja nakalulu ate nga batya akalulu. Bw'oba ozze n'akalulu ate akalulu otya kaaki? Akalulu ojje wano either okawangule oba bakakuwangule oddeyo. Bijjo bannayuganda oluusi abamu balwawo okulaba ewala. Kati nze wala nalengerayo, nze njagala omuntu ambuulire ekibi ekiri mu kulonda. Nze omuntu wambuulira ekyo nga mmanya kino kibi. Naye bwe tuba nti ne Kalinda Luzzi tumulonda ne tulonda Chairman Wero C1, simanyi lwaki abantu tebalowooza nti abaka ba Palamenti balina amagezi agalonda abakulembera. Simanyi lwaki bwe batyo. Omubaka wa munisipali ey'Entebbe Michael Kakembo nga y'omu ku bawagira ebbago lino ayogedde lwaki balese etteeka lino awamu n'ebigendererwa byalyo. Nnyo mu Palamenti wana Daudi oluvuganya nga ebina bingi ebyenjawulo biri mu Palamenti, naye nga leader of opposition gyava olwokubanga abali abalala tebaparticipatinga mu kujjaako mu buyinza tebamulabawo, bamunyooma. Ne bwayita enkiiko ogekulaba nga enkiiko za ludda oluvuganya ziri dominated by that group alone. Kati nga nja kuwa ekyokulabirako waliwo ebisa byali bya FDC. Ninga mu Palamenti mulimu aba DP n'ebibiina ebirala. Naye wezo gamba nti oludda oluvuganya lulimu FDC yokka. Era waliwo bwayita meeting ogekulaba munda mu kizimbe mutudde nga bulugutwako kwa FDC abiine batokola ki tobalaba. Bwe kyali kakati ku mulundi guno Lopo abaddeko olwalina ne Mathias Mpoga ali Lopo yali Lopo wa NUP. Ninga ayita enkiiko n'oyingira munda n'omagamaga bwoti ngolaba banopo kamwe muliwo n'obusaba naffe aba FDC baliwo. Ebirowoozo bye n'amatu agasinga agawa abanopo naye banga ebibiina nga FDC, DP, UPC biringa bimulekwa mu mbeera eyo, naye babanga bonna bamulonda ne eddoboozi lyeyongerako mu Palamenti kubanga weesanga waliwo lwe tutuuka nga tuli kuteesa ku kintu ekyawula mu bibiina, naye weesanga n'abebiina ebirala nga tebakezaganyiza naye kubanga abanga takolagana nabo bulungi. So etteeka lino liyinza okwongera embavu mu opposition yaffe. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggwira lino ku lwa KTV Amalindire.